Kitaffe omulungi omwagalwa, twagala okwebaza nate tukkirize olw'omwaganya guno nate gw'otuseemu okutuwa okubeerako maaso go nga tuweereza eri abatukuvu eri ekibiina kino eky'abantu b'Omukama. Twagala okwebaza olw'ekirabo kye watuwa, twagala okwebaza olw'amaanyi go, omusaayi gweka ku mussalaba. Weebale ssebo okutusaanyiza ffe nga tetusaanidde. Nkusabye bw'otyo nno obeeko gw'oyamba mu kaseera kano nga tugenda okutandika okuyigiriza. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda mwe tusabidde, ffenna ne tugamba nti amiina era amiina. Ngenda kusaba wenna ali eyo okwate wewandiika, funa peeni, funa ekitabo, bw'oti bw'ojja okuwangula, bw'oti bw'ojja okuyiga, bw'oti ebintu bino bw'ojja okubifuna ng'ofuna akadde n'oddamu n'obiyitamu, n'osoma n'olabika nti obaako eddaala ly'ogendako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ayakatuuka nkwanirizaako nnyo, oli ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel. Emikwano gyaffe wali eri ku Just Gospel Fellowship Center WhatsApp platform yaffe. Tubaagala nnyo, Mukama waffe yeebazibwe, omulungi era omwagalwa. Batumiddeko nnyo mwenna abali mu mawanga ag'enjawulo, abali mu bifo eby'enjawulo. Mukama bakuumye atya, twebaza Katonda kubanga ekisa kye kingi tekijjulukuka, kibeerera emirembe gyonna. Ngenda kusaba obiikule Bayibuli yo mu kitabo ekiyitibwa ekya Matayo. Matthew 5:20. Matayo 5 n'olunyiriri lwa 20. Oyinza okutandika ne 19, tekina buzibu olw'obudde, oyinza osobola n'20. Okay. Agambye ku 19, Matayo 5:19 mpaka 20. Kale buli anaadibyanga erimu ku mateeka ago wadde erisinga obutono era n'ayigirizanga abantu bw'atyo, aliyitibwa mutono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Naye buli anaagakwatanga era n'ayigirizanga, oyo aliyitibwa mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Okay. Olunyiriri lwa 25, Matayo 20 agamba nti kubanga bagamba nti obutuukirivu bwammwe wangi, kubanga mbagamba nti obutuukirivu bwammwe bwe butasingenga butuukirivu bw'abawandiisi n'Abafalisaayo, temuliyingira n'akatono bwakabaka obw'omu ggulu. Ebigambo bino ani abyogera? Ye Kristo. Ng'ayogera eri ekibiina, ng'ayogera eri abayigirizwa be abamulinnya mu bigere, ng'abategeeza nti bannange mbategeeza obutuukirivu bwammwe bulina okusinga obutuukirivu bw'abali abawandiisi n'Abafalisaayo. Lwaki Kristo ayogera bw'atyo? Wazze agoberera nnyinza obutasobola kuddayo mabega olw'obudde, titulina butono ate ng'ensonga ez'okulaba nnyingi. Waliwo obutuukirivu bwa mirundi ebiri. Waliwo obutuukirivu obw'amateeka n'obeerawo obutuukirivu obw'omu mwoyo. Obutuukirivu obw'amateeka bw'abo ababufuna nga bagoberedde amateeka n'ebikolwa eby'omubiri. Kakati obutuukirivu obw'omu mwoyo bwe buno bwe tulokoka ne tubuweebwa. Obutuukirivu obw'omu mwoyo bwe buno omuntu ow'omunda bwe yatondebwamu. Befeso 4:24 Bayibuli esomesa nti watondebwa mu mazima, mu butuukirivu ne mu butukuvu mwe watondebwa. Kati
ku lubereberye nga omuntu tannagwa yatondebwa mu butukuvu na butuukirivu, era yali ayambadde ekiyambalo nga kya butukuvu na kya butuukirivu. Ekyambalo ky'obutuukirivu kitwambale ffenna twetegeka jja Yesu akomawo mangu. Kyambalo kakati omuntu n'ayonoona, ekyambalo ekyo ne kimuvaako. Bwe kimuvaako, Kristo akomawo n'ayiwa omusaayi omusalaba, ffe tulyoke tuddemu okufuna ekirabo ekyo eky'obutuukirivu. Tukifuna tutya? Tukifuna mu mwoyo, bwe butuukirivu nga tumaze okukkiriza Yesu. Ku mulundi guno kiddanga kirabo. Mukama waffe yeebazibwe. Kiddanga kirabo nti kiweebwa oyo yenna abeera akkiriza Mukama waffe. Kati ne tubeera n'obutuukirivu bwa mirundi ebiri, obutuukirivu obw'omubiri oba obutuukirivu obw'amateeka, ne tubeera n'obutuukirivu obw'okukkiriza, bwebwo obutuukirivu obw'omwoyo obutuzzaayo muli mu lubereberye ekyambalo kye twalinanga eky'obutuukirivu n'obutukuvu. Omuntu bw'afuna obutuukirivu, obutukuvu bujja buzi direct. Omuntu bw'afuna obutuukirivu, obutukuvu bujja buzi mu babatukuvu abatuukiridde. Mukama waffe yeebazibwe mu mwoyo, kubanga tolina musango gwali mu Kristo Yesu, kubanga etteeka ery'omwoyo lyakufuula ow'eddembe okujja mu tteeka ery'ekibi ery'amateeka. Eyo Baluumi 8 lunya olusooka kkirira wansi eyo. So n'olwekyo Matayo 5:20 agamba, kubanga mbagamba nti obutuukirivu bwammwe bwe butasingengawo, kati bulina okusingawo. Mukama yeebazibwe. Bulina okusinga ku butuukirivu bw'abawandiisi n'abafalisaayo. Abawandiisi n'abafalisaayo njagala bajjukiza nti bakwasi b'amateeka, baagala amateeka. Kati obutuukirivu bwabwe bwa mateeka. Tuli ffenna obutuukirivu bwabwe bwa mateeka. N'olwekyo olina okubeera nti obubwo businga ku bwabwe osobole okubasingako. Otya nti gwe olina kulokoka gw'ofune obusinga ku bwabwe. Your righteousness must surpass or must exceed the Pharisees and the scribes. Your righteousness has and must surpass the righteousness of the scribes and the Pharisees, because their righteousness is in flesh, is in the laws. It's not in the acceptance of Christ to receive the righteousness which we had before, because the Bible says we were created in righteousness and holiness. Kakati obwaffe bulina okusingako. Kitegeeza obwaffe tebulina kuba bwa mubiri, obwaffe bulina kuba bwa mu mwoyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Tuli ffenna kubanga bo obwabwe bwa mubiri. Akkirira wansi n'agamba, mwawulira edda bwe baagambibwa nti tottanga, naye omuntu bw'attanga anazza omusango. Kristo abagamba, naye nze mbagamba nti buli muntu asunguwalira muganda we alizza omusango. Okitegedde? Naye anaabanga muganda we ntiraka asaanidde okutwalibwamu mu lukiiko, naye anaggibwangamu, anaagambanga nti musirusiru n'ebirala ebigenda mu maaso. Mukama waffe yeebazibwe. Kristo ye asooka kubalaga kusonyiwa, abalaga bya mu mwoyo. Kale bw'onaaba omboolesa essaddaaka yo ku kyoto, oyima n'omala okujjukira muganda wo bw'oliko ekigambo,
sooka olekaawo ssaddaaka oddeyo mu maaso g'ekyoto osooka omala okutabagana ne muganda wo olyoka okomewo oweeyo ssaddaaka. Olaba gy'abajja, abajja mu mubiri abayingiza mu mwoyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kakati twetaaga ekintu kimu, kumanya nti obutuukirivu ffe bwe twafuna si mateeka ga mubiri. Mukama yeebazibwe. Ffe wano ekituyisaawo, it's the imputed righteousness gye nagezaako kubannyonnyola. Amiina. Kubanga twali boonoonyi by nature. Manyi kye bayita nature. Sinners by nature. Boonoonyi ku ngwe. Nga tuli boonoonyi. We are not perfect at all. Twali tetugwanidde na kugwanibwa. Twali bantu ababi. Twali tuguddeyo. Mukama yeebazibwe. Naye Kristo yekka y'atutaasa n'atununula. Tulina kubeera batuukirivu kubanga ne kitaffe naye mutuukirivu. Kristo bw'atyo bw'ayogera mu Matayo essuula ya 5 olunyiriri lwa 48 olusemberayo ddala awo we tubadde. Agamba nti kale mubeerenga abatuukirivu nga kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu. Kategedde? Mubeerenga abatuukirivu nga kitammwe bw'ali mu ggulu, nga kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu. Ekyo Kristo ye kyatwagaza, kye kyamuleeta. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kye kyamuleeta. Ebyo yali abibagamba nga bali ku lusozi, nga bali mu kwogera bigambo, nga bigambo binene, nga bigambo bizito. Mukama waffe yeebazibwe. We are not perfect, yes, but we are perfected in Christ. We are perfected in Christ. Ffe mu Kristo tutuukirizibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Ffe mu Kristo tutuukirizibwa nga tubadde tetusaanidde. Tutuukirizibwa. Lwaki? Kubanga omusaayi gwe yayiwa gwe gutusembeza. Omusaayi gwe yayiwa gwe gutufuula abaana maaso ga Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Bayibuli esomesa mu kitabo kya Bebbulaniya essuula ya 10 olunyiriri lwa 14. Tikubanga olw'okuwaayo ssaddaaka emu yatuukiriza okutuusa emirembe gyonna abatukuzibwa. Mukama yeebazibwe. So ssaddaaka ya Kristo gye yakola etuleetera okubeera nti tuyimirira mu kifo ekiri perfect. We are perfected in Christ. We are perfected in Christ okusinziira ku ssaddaaka gye yakola ku musalaba. Ssaddaaka gye yakola ku musalaba yetutukuza ne tubeera abatukuvu, ne tubeera abatuukirivu. Perfection eyo ye moral standard ya Mukama.
Mukama ffe bazibwe ye moral standard ya Mukama, okulabika nti mu maaso ge tusaana. Mukama ffe bazibwe nnyo. Kakati ekiyitibwa nature, response yayo, response ya nature, response y'ekibi ekirimu, response ya nature y'ekibi ebeera ntono, kubanga muffe tuba tetukyali bagwira muffe, tuba tulinamu omuntu omujja muffe akyusiza ebintu byonna, tubeera tuli perfected mu Mukama, tubeera tutambudde naye nga bw'abeera ayagadde, kubanga ekyo ye kyayagala. Kijjawo enkola eyaffe nga ffe bwe twagala okutambula, nga ffe bwe twandiyagadde okutambula. Nekyeyo evaawo ey'omubiri nga ffe bwe twandiyagadde okutambula, kubanga ffe tulina obutuukirivu bwaffe bwe twagala okwerowoozaako, okwekolera. Yet ate nga mu maaso ga Katonda buba bufu. Mukama ffe bazibwe, buba bufu. Tubeera ng'abamuyambyeko, tubeera ng'abamuganyizza aveewo ffe tukole. Mukama ffe bazibwe, ebikolwa byaffe eby'omumateeka n'omubiri bwe tubyambala nti tulabike ng'abasaanidde, kyova olaba Abasiraamu bakwata obubinika ne bagenda okunaaba nagisi ne bawuli, dakiika 2 budomola, dakiika 2 mazzi, kati bo bagatwala nti bwe banaaba bali ku butuukirivu bwe bakola, bali ku butuukirivu bwe bakola, buli we banaaba bali ku butuukirivu bwe bakola, buli wakwata akabinika n'agenda emmanju ali ku butuukirivu bw'akola. Ono bwe yeetika omusaalaba n'atambula ekyalo kiramba n'enkuŋŋaana y'abantu, alowooza nti butuukirivu bw'aliko bw'ali mu kukola, kumbe ali mu mateeka ge nga ye yeezimbira butuukirivu bwe buli ng'abubuuse, ng'abulese ebbali, n'asalawo akole obubwe. Bayibuli esomesa etya mu kitabo kya Isaaya essuula 64 n'olunyiriri lwa 6. Isaaya 64 n'olunyiriri olw'omukaaga. Bayibuli esomesa nti kubanga ffenna tufuuse ng'atali mulongoofu, n'ebikolwa byaffe byonna eby'obutuukirivu biringa ng'ekyambalo ekikongedde. Filthy rags biringa nga bisiimuula. Ebikolwa byaffe byonna eby'obutuukirivu biringa ng'ebyambalo ebikongedde, era ffenna tuwotoka ng'olulagala, n'obutali butuukirivu bwaffe butwalibwa ddala ng'empewo. Mukama waffe bazibwe. Lwaki? Kubanga ffe tuzimba obwaffe, tulwana nnyo okuzimba obutuukirivu bwaffe. Mukama waffe bazibwe nnyo. Mukono gwa Mukama tegwimpawadde n'okuyinza ne gutayinza, naye obutali butuukirivu bwammwe, obutali butuukirivu bwammwe. Kati ffe tulwana nnyo okukola obutuukirivu obwaffe, tulwanira nnyo ddala ddala, tufuba nnyo. Kati bwe buzibu bwe tulina nti ffe tulwana n'amaanyi gaffe gonna tuyimirizeewo obutuukirivu obwandibadde obw'omu mwoyo. Ffe ne tulwana bweyimirire mu mubiri, ne tugwa kubanga tuba tubaze ekibalo ekifu, tuba tuzze mu mateeka. Yokaana essuula esooka 17, kubanga amateeka gaaweebwa Musa, naye ekisa n'amazima byabaawo ku bwa Kristo. Ekisa n'amazima n'amateeka gali bbali. Kati olonda oludda lw'olina okuyimirirako, oyimirira ku ludda olw'amateeka oba oyimirira ku ludda olw'ekisa n'amazima ebiri mu Kristo? Biba bya njawulo. Kakati ekisa n'amazima
twalokoka lwa kisa. Omuntu yenna aleme kwenyumiriza mu ekyo. Lwaki? Katonda tayagala muntu yenna ayimirira atwale ekitiibwa kye nti nze ku bulokozi buno bwe twafuna ninako omukono, ninako lisiiti. Nedda, kubanga tewakiyinza. N'olwekyo bw'obanga tewakiyinza kukikola ku mussalaba, omuntu yekka yakikola nga ye Kristo. N'olwekyo tolwana, tofuba. Mu kufuba ennyo okulowooza nti ggwe oli mu kutuukiriza, oli mu kukola butuukirivu, oli mu kulwana, obeere mutuukirivu, ogenda kwonoona. Lwaki? Ogenda kulwanisa eky'omu mwoyo kifuula eky'omubiri. Naye Katonda singa akuyamba n'omanya eky'omu mwoyo kye kiriwa. Kyova olaba tukyagala basomesa eky'omu mwoyo kino mukitegeere, obutuukirivu obw'omu mwoyo mubutegeere nga temunnaba kudduka na butuukirivu bwa mubiri, kubanga obutuukirivu obw'omubiri obw'amateeka mwenna abasinga kwe mutambulira. Kati obutuukirivu obw'omu mwoyo ne bubeera nga tebukyalina kye bugasa. Yet ate ng'obutuukirivu obw'omubiri bisiimuula, temuli mugaso. Kakati twetaaga obutuukirivu bwa Kristo bubeere mu ffe, tubutegeere. Mukama waffe yeebazibwe, tubutegeere, kubanga ye kennyini ye yagenda ku musaalaba gwe tewaliyo. Mukama waffe yeebazibwe, singa waliyo n'omulwanirira nga bakuba emisumaali emeka nange nfuneko gye nfunako. Mukama waffe yeebazibwe, tulina okukimanya nti bwe twaweebwa obutuukirivu lwa musaayi ogwayika ku musaalaba, si lwa bikolwa, si mateeka, si kufuba kwonnyo. Baluumi 5 olunyiriri lwa mu 9. Baluumi 5 olunyiriri lwa 9 kyava agamba nti kale okusinga ennyo kaakano bwe twaweebwa obutuukirivu olw'omusaayi gwe, tugenda kulokoka mu busungu ku bubwe. Kale okusinga ennyo kaakano bwe twaweebwa obutuukirivu olw'omusaayi gwe. Twakola tutya? Twaweebwa obutuukirivu olw'omusaayi gwe. Bassebo ne bannyabo njagala mbategeeze, obutuukirivu bwe twaweebwa ku musaalaba temwalimu mukono gwo, temwalimu mukono gwa taatawo, temwalimu mukono gwa paapa, mukyalawo teyaliiko, mutabani wo teyaliiko, tewali kye baagattako. Guli gwali musaayi gwayimika, ogwali omusaayi ogutalina kibi. Petero gwayogerako, Petero Petero ekisooka ndowooza 2:22 eyo 2:22. Musaayi gwayika, Kristo teyalina kibi, n'akamwa ke tekaalimu bulimba. Kati ogwo omusaayi gwe twogerako ogwatugula gwatuweesa obutuukirivu. Baluumi 5 olunyiriri lwa 9. Kale okusinga ennyo kaakano bwe twaweebwa obutuukirivu olw'omusaayi gwe, tugenda kulokoka mu busungu bwe. Kati bangi ku ffe tetukimanyi nako nti twaweebwa obutuukirivu obwo. Bangi tetukimanyi, bangi nnyo tetukimanyi. Kiddemu bangi nnyo tetukimanyi. Tulowooza twalokoka bulokosi, naye ne twerabira kye twalina okufuna twawaanyisa. Tulina ekintu kye twawaanyisa. Waliwo ekyakuvaamu ne kiddamu oli, ekyalimu oli ne kiddamu ggwe. Kyovala omwana mulenzi ali awo ayimba oluyimba nti tuwaanyise obulamu, tuwaanyise obulamu, mpe kye neetaaga, o Yesu, tuwaanyise obulamu. Kakati tuwaanyisa, Kristo kye yakola, mukola trade, tukola kye tuyita trading.
ey'omu mwoyo. Mujjukira trade, butter trading. Sirina munnyo ne nina sabbuuni, gwe weetaaga sabbuuni. Kakati mpa sabbuuni nze nkuwa omunnyo. Neetaaga ejjuuni naye nina ttooke. Njagala kulya ttooke naye ate nina ejjuuni. Gwe olina ettooke naawe oyagala kulya ku jjuuni. Kakati kwata ejjuuni ompe ettooke. Kakati twakola trading ne Kristo. Muwe ekibi akuwa obutuukirivu. Muwe ekibi akuwa obutuukirivu. Kakati ffe Kristo twamuwa ekibi n'akyetikka n'atuwa obutuukirivu. Obutuukirivu bwe yatuwa yabutuwa si kubanga nti twali tutegeera nnyo, yabutuwa kubanga twamukkiriza. Babi kyeva esomesa nti kale okusinga ennyo kaakano bwe twaweebwa obutuukirivu. Baluumi 5:9. Kale kaakano bwe twaweebwa obutuukirivu olw'omusaayi gwe twabuweebwa, bwe twalokoka ne tukkiriza Kristo ne tuweebwa ekirabo kya butuukirivu. Mukama yeebazibwe. So twakola trade. We traded. Twatradinga. I trade my soul. I trade my sin. Na 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 na. What a joy of the Lord. Si bayimba kayimba. I'm trading my sorrow. I'm trading my sin. Mukama yeebazibwe. Ffe tukwata ekibi ne tukituuza ku Kristo n'awulira obuzito bwakyo n'akaaba, kitange kino ekikompe kiba kiyinzika kinzigibweko, si nga nze bwe njagala naye nga gwe bw'oyagala. Kati ne kimuzitowera. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyo kye twakola ku musalaba. Lwaki tumaliriza n'ekyo? Twakwata, nyongere nkikutegeeze, twakwata ekibi kyaffe mu buzito bwakyo bwonna bwe kyalimu ne tukikkatira ku Kristo bwe ttutu ne kimuzitowera. Kakati bwe twamuwa ekibi ye n'atuwa obutuukirivu. Abataali batuukirivu ne tufuuka abatukuvu, abatuukirivu ne tuddayo eri gye twava. Omuntu waffe mwe yatondebwa, kubanga Bayibuli tusomesa nti omuntu waffe esomesa nti ffe twatondebwa mu butukuvu era mu butuukuvu obw'amazima. Kyova Bayibuli esomesa mu Bakolinso ekyokubiri 5:21. Bakolinso 5, Bakolinso ekyokubiri 5:21. Bayibuli esomesa nti Kristo teyamanya kibi, yali takimanyi, wabula yafuuka ekibi ku lwaffe. Kyenkugambye nti yafuuka ekibi, ffe twamuwa ekibi n'akibeera. So yabeera obunafu bwaffe, yeetika omugugu gwaffe, yeetika obuyinike bwaffe. Bayibuli esomesa nti ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. Ye Bakolinso ekyokubiri 5:21. Ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. Tufuuka obutuukirivu bwa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Lwaki? Kubanga twaturedinga, twawa Kristo ekibi, ye n'atuwa obutuukirivu. Ne tumuwa ekibi n'atuwa obutuukirivu. Ne tumuwa obugwagwa bwaffe bwonna n'atuwa obutuukirivu. Ne tumuwa obujeemu n'atuwa obutuukirivu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kati ekyo kye twakola, twamuwa obujeemu. Twamuwa obujeemu bwaffe, disobedience. Tukaddemu,
twamuwa disobedience yaffe ne tudda n'atuddiza obutuukirivu. Tetwamuwa bwenzi, tetwamuwa bubbi. Ekitwala Kristo ku musaalaba si kubanga nti olimu wayenda nnyo, si kuba nti wabba nnyo, si kuba nti wali muvumi wa ku kyalo, si kuba nti wali mutamiivu nnyo, si kuba nti yogera byonna by'olowooza by'omanyi, si kuba nti wali otta nnyo, si kuba nti gwe wali kyogere kyonna ky'oyinza, si kuba nti gwe wali ojjamu embuto 8, si kuba nti gwe wattanga, si kuba nti gwe weebakanga ne bakazi banno, si kuba nti gwe weebaka ne basajja banno, si kuba nti gwe byonna byogere. Ebyo si bye twawa Yesu. Nedda, ffe kye twawa Yesu bwe bujeemu. Adamu ne Eva tebatta ku muntu. Adamu ne Eva tebalina gwe baali babbye. Adamu ekibi okuyingirawo, obujeemu obwaliwo obw'oyingiza ekibi, tebaamala kubba, tebaamala kwenda, tebaamala kulya nguzi. Eva teyajjamu ku lubuto. Adamu teyeebakako na musajja munne. Nedda, bujeemu. Kati ebiva mu bujeemu bye bino wammanga: kubba, kutta, kuvuma, kuyomba, bye biva mu bujeemu, bye bibala eby'obujeemu, kutamiira, ebibala eby'ekibi, ebibala eby'omubiri. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kati ebyo si bye bitwala Kristo, si bye tuwa Kristo, kubanga eriyo abaalokoka nga ye yalokoka muto, tabbanga ku muntu, tattanga ku muntu, tayendangako, tavumanga ku muntu, ali innocent. Nga musajja waffe Nikodemu. Bayibuli mwogerako nga yali musajja mwegendereza. Nikodemu ng'akola bulungi, Nikodemu ng'atambula bulungi, kubanga yali musajja mukwasi w'amateeka mulungi nnyo, nga bagasomesa n'ogasomesa. Banikodemu, mpaayo ebyange, mpaayo buli kimu, nkola bwe nti. Amateeka 10 gonna ngatuukiriza. Ng'amateeka gonna agatuukiriza, atambula bulungi, naye teyali mulamu mu go. Kakati ekitwala Kristo ku musaalaba ffe kye tumuwa bwe bujeemu, disobedience. Ffe gye tukwata ne tusarendalinga, ne tugamba yiiyo nzikiriza wafa ku musaalaba n'ozuukira, nzikiriza. Njagala kutegeeza, eriyo abantu abali eyo mu nsi nga si mulokole, naye nga bwe tudda mu ntambula ye ey'omubiri atambula bulungi nnyo n'okusinga omulokole abadde mu bulokole okumala emyaka 2 ategedde amazima g'ekigambo. Tulina abantu mu nsi ng'atambula bulungi, nga mwegendereza nnyo, alabirira bannamwandu, awaba mulekwa, akola ebikola ebirungi, atambula bulungi, tavuma. Era nga buli muntu yenna amuyita kagamba musajja oyo bannange, musajja oyo, omukazi oyo bannange alina ekisa ku mutima, omukazi oyo mulungi nnyo bannange, omukazi alina omutima omulungi bannange, omukazi oyo nga buli woyita bamuwa katiiki. Naye waayise bw'ati ne bamala bakugamba nti nawo isaawo n'omulokole gwe bamanyi nti omulokole ayitewo bw'ati. Omulokole bajja mukuba amayinja, bajja mukuba, bagamba oli mumuleka ayitewo. Ani ayitawo mulala? Mulokole. Mumpe omuggo awo wangi, mumpe omuggo, ntegekerawo eddebe ly'amayinja.
mulokole avuma asooza ye kola ebintu muntu tategerekeka. Kati oli ayiseewo si mulokole muleka ayitewo ani yajja bannange mulokole ajja sooka ontemera emigga awo mu nsonda gyembere kumpi. Wabanga mulokole yayitawo munfunire omuggo. Mukama waffe yeebazibwe. Kati mu nsi muno mulimu abantu nga batambula bulungi naye ng'ekituufu kyabyo nga bali mu bujeemu. Kyova olaba Kristo ayogera ne Nikodemu amugamba nti kikwetaagisa Nikodemu okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Kyava abuuza nti omuntu azaalibwa atya omulundi ogwokubiri? Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Tuli ffenna kakati ffe tutredinga ne Kristo kye tuyita obujeemu ne tukimuwa bbu. Kati Kristo ye n'atuwa kye tuyita obutuukirivu. Bakolinsi 2:5-21 ataamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Obutuukirivu bwa Katonda bufuuka mu ffe kubanga Kristo teyamanya kibi naye ffe ate ne tukwata ekibi ne tukimuteekako. Ekibi kyaffe ne kibalirwa ku ye. Ate akola kibi ne kibalirwa ku ye bubu. Bwe bujeemu. Era kyova olaba Bayibuli esomesa nti Adamu disobeyed God. Disobedience. Disobedience. Obujeemu. Obujeemu bwe busooka then bino byonna ne biryoka biyingirawo. Obujeemu bwe busooka butipu. Bujeemu buyingirawo buba. Kati bino byonna ne biyingirawo. Ekitwala Kristo ku musaalaba si kubbako. Si kubba. Okubba osobola okukuleka. Busobola okukya ku makya malaaya abadde ku luguudo n'abuvaamu obwamalaaya nadda ewaka n'afuna omwami ne bazaala abaana n'abeerawo n'ava ku luguudo. Busobola okukya ku makya n'akitabu n'akivaamu. So okukya ku makya ng'omuvumi w'okukyalo gwe badde bamanyi nti muvumi nagamba omusajja oyo yakyuka yalinga avuma ne katakyavuma. Omusajja yalinga avuma ekyalo tumulaba ayitawo ffenna ne tukweka abaana baffe mu mayumba ne tubakweka munda kubanga bamumanyi muvumi wa bbaluwa naye takyavuma. Mumulaba asirika n'okusirika n'atula ku mukolo n'atayogera kigambo kya buwemu. Kyangu nnyo omuntu oyo okukivaamu. Kyangu omuntu abadde atambula nga bw'olowooza okukita. Kyangu nnyo omuntu abadde alwana okuta okulwana n'akuta bbu nze kati nkuze sikyagala kulwana n'abita. Buli kyolowooza mentioning ekintu kyonna ekibi gwe kyolowooza ku duniya kuno gwe nekyolowooza nti kyekisembayo obubi kyogere. Byonna by'olowoozezzaako mukadde kano omuntu asobola okubyesonyiwa n'abivaako. Kunywa njaga oli agivaako. Tubalabye bagivuddeko abanywi b'omwenge ne baguvaako n'addamu n'ateerera n'abeera omuntu. Naye mu kuteerera kwe ne mu kutambula obulungi ng'avudde mu biro ebikolwa by'abadde alimu tekimuggyako kiri eri eky'omunda ekisigala nga kiri muli munda kye bayita disobedience. Disobedience yeesigalawo. Disobedience eyo evaawo ng'amaze kukkiriza Kristo. Eyo evaawo ng'amaze kukkiriza Mukama waffe Yesu. Kati Mukama waffe Yesu Kristo n'amuggyako disobedience eyo ekibi. Kristo n'akyetikka. Kristo kyakole wabadde ekibi n'ateekawo obutuukirivu bwa Katonda. Awo omuntu n'atambula nga mutukuvu nga mutuukirivu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kye tuyita imputed righteousness.
bw'atyo Kristo bw'akola. Mukama waffe yeebazibwe. Omulundi oguddako tugenda kujja tutunulire ebikolwa bino. Ate ebikolwa bino yalokoka, tukitegedde yafuna obutuukirivu, mutukuvu, yafuna obutuukirivu. Naye ate bino kati ebikolwa bino yalokoka naye akola bw'ati. Yalokoka naye akola bw'ati. Kubanga mmanyi abasingaawo mulowooza ennyo era bwe mwagala ennyo. Naye nandiyagadde osooka otegeere obutuukirivu buno buvaawa. Lwaki sikusiibula ne nkuleka wano ne tweyongerayo lunaku lulala? Mukama akunjagalire era akunkumire, akumpeere ekisa mu byonna ebintu bino bitegeere mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Kwagala nnyo, Mukama akunkumire, ngusabidde ekisa kya Katonda in Jesus' name. Amen. Bye bye.